Olunaku lw'eggulo kyategeerekese nga poliisi bw'eteekateeka okuyita abantu ab'enjawulo babeeko ne bebannyonnyola ku bibazze boogera nga bakozesa emikutu egy'enjawulo nti Jacob Oulanyah yafa butwa. Bano kwabaddeko Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Bobi Wine, omubaka Gilbert Olanya, eyali Minisita Godfrey Kiwanda Ssuubi, Minisita by'amawulire Chris Baryomunsi, taata w'omugenzi Jacob Oulanyah n'abalala. Mu bantu betugenda okuyita mulimu Honorable Godfrey Ssuubi Kiwanda. Ono yalaze nti Honorable Chris Baryomunsi yali alina ky'amanyi. Tulina Honorable Gilbert Olanya, Honorable Santa Okot, Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert. Minisita by'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi olwaleero ayambalidde poliisi obutaba na bukugu mu mirimu gyayo n'agamba nti ku sipiidi kwe batambulira singa kibadde kisoboka ndowooza bandiise n'omugenzi yennyini. Erinnya lyange baliveeko. Poliisi mweba ennoonyereza kyetaaga ebeere professional. Kubanga oba oweereza omuntu summons, CID ewandiika n'ekuweereza summons mu buwandiike. Summons tebaziweereza ku bizindaalo. Kirabika omukulu Enanga ayagala amawulire n'emizindaalo, naye akole n'obwegendereza, naye tabikozesa kajanja. Kirabika naye ayagala amawulire, ayagala emizindaalo. Kubanga engero Enanga bwakikwatamu ayinza n'okuyita Jacob Oulanyah nti ajje ku poliisi aweereza obujulizi, kubanga taata we agamba nti Jacob Oulanyah ye yangamba. Abamu ku baayitiddwa okuli n'akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Bobi Wine bagamba nti ebigenda mu maaso nabo babisoma mu mawulire. Sinnalaba baluwa empita nebwe nebe ntuuseeko era njagendayo mbabuulire byennyini byendi mu kwogera kati nti abantu nabadde mu ggulu ng'abantu beebuuza bakyebuuza bakyatankana enfa ya Walter Ochora, bakyatankana enfa ya Julius Oketa, bakyatankana enfa ya Paul Okech, kakati ate ne Jacob Oulanyah naye yafudde mu feeta tegerekeka. Si kwogera bwogezi bajje n'obukakafu obulaga nti obutwa bwaweebwa omuntu omugenzi awatali kubuusabuusa. Ani agambibwa okuba nti yamuwa obutwa buno ate yamubuwa mu ngeri efaanana etya? Kyagulanyi era agamba nti ekisinga obukulu kunoonyereza ku bigambibwa nti omugenzi yandibanga yaweebwa butwa mu kifo ky'okusirisa ababyogerako. Bino eby'okutuyita ku poliisi bagezaako okutiisatiisa abantu abali abatanaba kwogera, bagezaako okutusirisa, kitegeeza nti tebaagala tukyogereko. Bw'oba owulidde wayinza okubaawo obuzibu omusango bw'oba si gwe waguzza, lwaki otiisatiisa abantu abavaayo okuguwaabira? It's very important to institute a team to investigate the claims and they publicize the claims, but not scaring, intimidating and rubbishing what somebody is talking about. Eyali Minisita Godfrey Kiwanda Ssuubi yategeeza nga bwe yabbirako Baryomunsi ku bigambibwa nti Oulanyah yali yaweebwa butwa. Ono Baryomunsi amulabudde obutamuyingiza mu mboozi zino. Taata we yamaze kukyogera. Taata we yamaze okwogera nga tuli omolo ne mmanya nti yakigamba nze nzekka naye alina obuntu omulala gwe yakikola ki gwe yakigamba. So I am warning Honorable Kiwanda and Fred Enanga to stop with that excitement of dragging me into this issue of poison when I am the one actually who first told the Ugandans that Jacob Oulanyah died of natural illness. Ensonga z'obutwa zituuse ne mu Paalamenti mu lutuula lwa leero oluvannyuma lw'abamu ku babaka okulaga obweraliikirivu ku nsonga z'obutwa nga beebuuza obanga bye bali mu Paalamenti tebisaanye kwekengerwa. Because we need to be advised as police investigates, what do we avoid? Do we avoid eating in the canteen? Do we avoid, what should we avoid? Because this matter is under investigation. So, but precautions need to be taken by the administration of Parliament. Now that this matter has been raised by, including very senior leaders in this country, Madam Speaker. Poisoning cannot only come from Parliament. If you go live in a reckless way in your constituency, then don't blame to Parliament. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga avumiridde ekya poliisi okuyita taata w'omugenzi Oulanyah. That an old man smarting from the loss of a son and a sick old man is lined up and all over the media. Police is making, uncoded noise about it.
we get concerned whether there is still a coherent state that can properly investigate. I think this is uncultured and is uncalled for at this time. They should give time to the father. Let the father mourn the son. Let him cool down. Ne taata wa Olanya naye yakaziika omwana we n'obwabadde baagala kumubuuza bakikole mu professionally. Yesaba Minisita Robinah Nabbanja asabye ensonga z'okufa kwa Olanya zijjibwemu ebyobufuzi. We have professionals who are doing this work, and I believe they will do a professional job. Let us give them time. Let us not politicize our brother's death. Honorable Speaker, I rest my case. Mu alipoota gye yasomera Palamenti n'abakungubazi mu kuziika omugenzi, Minisita w'ebyobulamu Jenrutha Cheng yategeeza ng'omugenzi Jacob Oulanyah bwe yafa ekirwadde ekya kkookolo nti era n'ebitundu bye eby'omunda eby'omugaso bye byasooka okwonooneka. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.